Okuteeka etofali ku Uganda empya mwebakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Bwekityo bwe tulina okukola buli muntu yenna akozesa kyasobola, oba olina ddoboozi lyo, oba olina talanta yo, oba olina influence wonna wonna n'ogotta ettafali ku Uganda empya. Bannange ngenda kuyita bwangu nnyo. Okusooka tutuuse wano leeti kubanga bano abasajja baatya nnyo, tebatukkiriza kuyita mu makubo ga ggwanga. Bagaddewo amakubo gonna ne batuyise eyo nga balowooza bazitwononera, kumbe batuwa chance. Osooka tubadde tugenda ku mwalo, omwalo yes Bukungu, tubaire tulijja Bukungu, enjira batuloba okudeetamu badigala ne bateekamu ebimotoka byabwe ebya poliisi. Omanyi lwaki? Kubanga bamanyi tutambula ne kamera, tebagala tutuuke eyo ku mwalo, tebagala tulabe nga bwe bagoba abantu ku nnyanja, tebagala tulabe nga bwe batematema amaato g'abantu, tebagala tulabe nga bwe bassa abantu, nga bwe bookeza ennyumba z'abantu, ng'amagye bwe gawamba ennyanja. Naye ate kibakoze bubi kuba nvuddeyo ndagidde abaana bonna n'abantu bonna bagende ne kamera zaabwe babirikodinge babiteeke ku TikTok. Ensi yonna yonna ebirabe. Batulemeseza babadde bagala tuuke wano kiro, amakubo gonna ne bagaggala ne batuyisa mu makubo ag'ebinnya nga balowooza batubonyaabonya. Naye omanyi lwaki? Ekyo kye kyandeese mu Busoga. Sante wano Busoga twatandikidde kampeyini eno Busoga si lwakuba Busoga wali bulungi, kubanga Busoga wali bubi, kubanga twagala tubirabeko. Yes, twakoze manifesto. Yes, twagala twagala okukolera eggwanga, naye ate waliwo bye tubadde tetunalaba nti ate bibi nnyo okusinga tubadde tulowooza. Tuyise mu makubo, amakubo nga mafu, era kyenjagala okusooka okubagamba abaana b'e Busoga teno Busoga ngagga nnyo. Busoga, omusolo okuva mu Busoga gw'amaanyi nnyo okusobola okukolagana amakubo, era ebintu ebimu ku bye tugenda okukola ge makubo g'omu Busoga muno gonna. Amakubo aga connectinga from town to town ago galina okubeera nga gakoleddwa kolasi. Buno obukubo obutono, gano amakubo amatono agagenda mu byalo ne bwe gaba tegakoleddwa kolasi galina okuba nga gagaziye, galina okuba nga galina standard maram. Yes, ate agenda kubeera wakaseera katono. Mumanyi lwaki? Bannange ssente zikola amakubo weeziri. Nabagambako nga tutongoza manifesto, uliza bulungi, nabagamba nga tutongoza manifesto nti batubbako 10 trillion shillings. 10 trillion shillings si 10 billion. Billion erimu milioni 10, trillion erimu bilioni 10, kati batubbako bilioni omutwe gumu buli mwaka. Ezo sente ng'ozikutte n'osazaamu abo abazibba, kuba abazibba be baba bali connected n'obuyinza. Okumala emyaka 3 tulina road network, amakubo g'omu Uganda muno gonna amakole n'agatali makole gamalawo kilomita 3.5. bw'oba obaze just ezo sente zibbibwa, bonna abandi muyinza tezijja kubbibwa. Esente zibbibwa zijja kukola amakubo gaffe mu myaka 3. Sigambye ulira bulungi, sigambye emyaka 5, ngambye mu myaka 3. Kakati abaana b'e Busoga njagala okubasaba buli ali wano, kubanga batulemesa nnyo batya nnyo okulaba nga tubatuukako. Mu kampeyini eno nabagambye mweri kampeyini mwatumanya nti onaafaanana bwati nawe naafaanana bwati. Tebakyabagamba Kyagulanyi ng'obimumwidi tinekyo, ng'obinoowayimwe tinekyo, ng'obimwamulonda tinekyo. Kaakati mwanonda abamu kumwe mwali temumanyi lwaki mwanonda, ate abalala kumwe beesaba okunonda okubeera pulezidenti n'okulonda ttiimu eno yonna yonna y'abakulembeze okubakulembera. Sijja sinti twagala kugenda mu buyinza, sijja sinti bagala bampite president. Bannayinze mubadde mumpita president for 15 years. Kiki kye twagala okukola? Njagala mweno campaign baganda bange mwenna, njagala tugatte obwongo, njagala tumanye kiki kye tulwanirira. Bw'oba tomanyi ky'olwanirira ddayo ewaka obuze. Njagala mumanye lwaki enfuufu etukuba, njagala mumanye lwaki tulisikinga obulamu bwaffe. Baganda bange kyetulwanira kiri, waliwo kyebita Uganda empya. Uganda empya mu ddakiika ntono nnyo kamba kubira tooki mu Uganda empya. Kuba akafaananyi nga tumaze okulonda ne bwe bagezaako okubba ne mulemerako ne tutekinga over. Njagala babulira ku lunaku olusooka, ku lunaku olusooka
executive order jengendo okusooka okusayininga kwe kutaba political prisoner na tebalina musango. Executive order yeddako kugoba amagye ku nnyanja gonna. Ezo ennyanja zammwe baganda bange manyi bulungi nnyo nti abantu abali wano ebisinga byabatama akataka nkasigaza naye babbyeko amataka abantu ne Busoga wale Busoga manyi nti omusajja gwe bayita Kalangwa n'omukazi gwe bayita Anita Amongo tebasinga okutaka eringi wano mu Busoga. Manyi nti bakozesa abantu abamuno nga babalanda n'abalala njagala kutegeeza abantu b'ebibuga buli muntu babbako ettaka lyo ndikwagaza ekintu kimu kyokka obeere omanyi ettaka lyo liri kuba ettaka terisenguka. Kukitegere kyengamba yati njagala omanye ettaka lyo liri kuba ettaka terisenguka. Abantu bangi babasengudde ku mataka gabwe si Busoga wokka si Buganda wokka ettaka lyamwe ligenda badira. Baganda bange tuli wano nze nakula nga Busoga industry Uganda meka kati ekyadde identifying Busoga bwe bwavu takayiramu kampeni kwogera mwe natusomera kujawulizibwa twogedde ku kizibu. Olulala yayita wano Busoga n'abuuza nti naye abantu bano babeera watya ku bwavu buno baganda bange mulaga lwakuba obugagga bwamwe bawitako nyalo okubasuubiza nga nyiridde wano Namwendwa nti nga twakakinga over tugenda baddiza obugagga bwammwe mwe abalima ebikajjo mugenda kufuna obuyinza ku bikajjo byammwe nga munu bitunda nga temulina kufuna permission anywhere. Tuli wano Busoga wano wewaba amasanyalaze gazaalibwa wano naye percentage ntono nnyo ey'abantu mu Busoga balina amasanyalaze. Ekimu ku bye tugenda okusooka okukola kwe kumakinga sure buli nnyumba erina access ku masanyalaze. Ate amasanyalaze tugenda gasala ebbeeyi kati unit bagitunda 100 kye tusooka okukola kwe kugisala ebeere ya 5 ate nga tulina plan eyongera okugasala. Kyabuswavu nnyo kyabudozi ino okubona nti abantu banwa maadi n'ebisolo wano River Nile wesibuka plant ezipurifying amazzi ntono nnyo. Njagala okubasuubiza baganda bange nti ekyo tekyandibadde kinene nnyo singa gavumenti ebafaako singa gavumenti ebafuga ebaagala amazzi ekidomola kyandibadde ku siringi 10 shillings, and that is a promise that I'm giving to you. Njagala bino ebintu byonna mu recording mutandiko bibanja kuba bino siriyiya buyiya bino bisoboka. Wane Busoga wasinga abaana abato ab'obuwala abafuna embuto nga tebannaba kwetuuka. Lwaki? Ng'ogyeko obwavu nti omuzadde tasobola gulya mwana we sanitary pad era omwana kasatu ka myaka egiyisa omukono balowooza mufumbiza. Njagala babulya waliwo solution kwekyo baganda bange. Waliwo solution ng'ate etandikira mu ssomero. Mu Uganda empya government gyengenda okubanga ekulembera number 1 egenda providing free education mu nursery ne primary school. Ate ulira nga tonaba kuba mu ngalo free education singa eno ey'abaana ababbi kuba mu gavumenti ya Museveni omwana bw'asomera obwereere era abaasomera. Naye njagala babulira mu gavumenti yaffe abaana tebagenda bugenzi kusomero kuzanya. Abaana bagenda kusomero kusoma naye nga balinayo n'ekyokulya. Tulina program eriisa abaana eno egenda kuyamba ebyenjigiriza egenda kuyamba n'abalimi. Singa buli mwana wa primary gavumenti emukolera program ng'alya ejjirimu n'obuugi 1 egg number 1 abaana baffe bajja kulanga balamu naye ekyo kijja n'abapushinga okubeera nga basoma. Mu ngeri y'emu abalimi n'abalunzi b'enkoko bagenda kuba bafuna ng'abato bafunamu n'abakulu bafunamu ng'ebyenjigiriza bitambula n'ebyobusuubuzi bitambula n'ebyobulimi n'obulunzi bitambula. That is possible. Kambabulire si primary yokka. Omuzadde atoba atunze obumwanyi atunze ebikajjo nga bamudondodde ttaani yagulanga emitwalo 25 kati yagula mitwalo 9 oba 10 naye naziwaayo asomesa omwana n'atuuka nga tasobola genda ku university. Lwaki? Kubanga batugamba Makerere naye yeetaaga budget. Makerere esaba sente meka okubeera nga baana egamba abaana tebasobola kusomera bwerere kuba tulina budget ya bilioni 8.
Museveni akozesa billion esuka mu bbiri buli lunaku ewakabwe every day. Yateekawo programu eyo gye bayita ya PDM n'agiteekamu 1 trillion shillings billion 10. Ezo sente tewali asobola gamba nti zikulaakulanyiza ono obono tugenda gijjawo. Half of that money, half ya sente ezo tugenda gissa mu byenjigiriza. Makerere bwe baba bagala billion 8 abaana baffe basomere bwereere bwe tukwatako billion 8 that is not even 10% ku sente za PDM. Katukwatako half yezo sente ziteke mu university zonna nga president olagire tokuva n'olwaleero university zonna kasoma anayita bulungi nga mugezi oba avudde Busoga oba Bupadengo oba Mbale oba Gomba agenda kusomera bwereere. Genda mu byenzijanjaba buli lunaku wano mu Uganda abaana abali wansi w'emyaka 5 bafa abaana 300 bafa kubanga yalwadde kino obulwadde busobola okwewalibwa. Abakazi 20 be bafa nga bazaala. Bwe tunulide abakazi ababasinga obungi kubafa either bava Busoga oba Karamoja. Busoga yatuuka ddi ku bunaku obutuukaawo. Njagala basuubiza baganda bange tugenda kufuna ebyenzijanjaba ebirungi kubanga kyali kibaddewo nga bw'olwala ogenda mu ddwaliro ne bakujanja musasula omusolo mungi naye n'ensi yaffe ngagga. Bino bye twagala okukola already mbagambye twogera ku ssente ze boonoona obwonoonyi bwe tustopinga wastage ne tustopinga corruption ne tugamba nti tewagenda kubeerawo wano temanyi nze ndi MP naye ndi wa NRM kakati nze ndi muyaye naye mpagira Museveni nze ate kakati ndi wa government buli omu abeera ne lidika patwe mukulembedde patwe mugoberedde n'abakuumi abako waddi ekigwe gwe bakuuma tewali gwe bagenda kuuma. Abaziba emisango balina kubeera mu kkomera abantu abalungi balina kubeera mu society. Twabagambye era nkiddamu bwe nabeera president togenda kusanga ba minister 8 tugenda kubeera ne ba minister 20. Ezo sente zonna ezonoonebwa zigende mu bintu ebisobola okutereza eggwanga. Baganda bange nga tukyali ku ebyo mugenda kubeera mu nsi ey'eddembe. Bano aba security omulimu gwabwe gugenda kubeera kubakuuma so si kubatemula. Nkiddamu aba poliisi omulimu gwabwe gugenda kubeera gwakuuma bannayuganda n'amagye. Kigenda kubeerawo kitya? Tugenda kusooka tubongeza omusolo. Twakyogerako mu kalulu kali tuddamu ne tukyogerako nti owa poliisi n'ow'amagye atandikibwako alina kufuna miliyoni 1 omusaala. Abasirikale njagala mumpulirize bulungi mumaze emyaka 5 nga mulimu eyo ennaku kiri gye muli okusalawo genda nayo oba okugikendeeza. Ate manyi bulungi gy'abasirikale baguliriza yensonga lwaki muzi barakisi zonna twawangulayo barakisi eza poliisi ne barakisi ez'amagye. Bannange bano abantu balowooza nga mmwe bano baganda baffe nabwe mubalaba temubalabanga balabe bammwe balina ennaku y'emu. Ensi tugenda gikyusa naye bino byonna bye mbagamba bisoboka. Tusobola kubeera ne regional cities ne tubeera ne ze bayita regional capitals. Tetulina kuba na capital city emu yokka e Kampala. Tanzania ina Dodoma, ina Dar es Salaam, ina Arusha, zonna ziringa ze capital city. Nigeria ina Lagos, ina Abuja, ina ne city endala. Nairobi ina kyekimu, ina Kenya ina Nairobi, ina Mombasa, ina Zinakuru ne walala. Lwaki tewaliwo city wano mu Busoga? Lwaki tewaliwo city? Lwaki? Kubanga baagala obbakumira mu mbeera eyo. Njagala abaganda bange mukkirize nti kyetulwanira kati si just kubeera bubeezi president. Kyetulwanira kati si kusanyuka busanyusi. Kino ky'owagira owagira Uganda empya. Uganda egenda okukyusa naawe obeere proud. Uganda eno nga tosobola kugenda kukola mu mawanga gy'otayagadde. Mu Uganda eno nga bw'osoma ofuna omulimu ng'ofuna omulimu tebasinzira ku ggwanga lyo na lulimi ki lw'oyogera. Mu Uganda empya kuyingira mu office ya gavumenti oba Uganda Revenue Authority naye ejja kusangayo Abasoga, osangeyo Abacholi, osangeyo Abaganda, osangeyo Abanyankole, osangeyo Bannayuganda bonna. Togenda kusanga abantu boogera lulimi lumu. Mu Uganda eno empya tewali agenda kusiba olwaki ky'okkiririzaamu. Mu Uganda empya tewali agenda kuteekamu safe house mbwa kuyigiriza Olusoga oba Oluganda oba Oluteeso. No! Mu Uganda empya togenda kusanga ng'abantu ba family emu be bannannyini nsi.
mu Uganda empya abantu bajja kulonda abakulembeze bagenda kubeera abakozi, abantu babulijjo be bagenda okubeera ababosi. Ojja kuba osobola okulonda omukulembeze ate n'omujjako. Bannange mu Uganda empya mugenda kweyagala. Kubamu akafaananyi, kuba akafaananyi nga Uganda empya nga president wajja ngavimba nabanno. Naye mu Uganda eyo baganda bange tetugenda kuba kisekererwa. Kuba olunaku lwaleero bw'oba tebasekeredde Congo basekerera Uganda, bw'oba tebasekeredde Uganda basekerera Central African Republic. Naye ffe twali Pearl of Africa. Wane Busoga we wali source of the great river Nile. Uganda bweneba n'obukulembeze obulungi egenda kukyusa ekifaananyi kyayo ku mapu y'ensi yonna. Naye tugenda kutuukayo tutya? Eno ensonga lwaki tujja ne twogera nammwe, kuba nandibadde eyo ne mikwano gyange ne tupulaninga bino ebintu ne tubiyiiya ne tukomaawo. Tujja wano mu understanding eki kye tulwanira. Bannange eki kye tulwanira, buli omu n'afunya, buli omu n'agenda ng'abuulira munne n'agamba tubadde eri naye tetubadde mu just Bobby. Tubadde tupulaninga Uganda empya. Bobby omulimu gwe kubakulembera, naye bwe muba temuzze nange tetujja kutuukayo. Naye bwe musalawo ne tutambula ffenna tugenda kutuukayo. Tugenda kutuusa eggwanga lyaffe. Sharinga video. N'ekyo baganda bange, kino tukitandika kati. We start this now. Kwa mulimu gwo guli ki? Ogwo gwennyini gw'oli mukola. Essimu yo eyo egy'okuteya mugaso nnyo muganda wange. Omutwe ogwo gwe weetisse gwa mugaso nnyo. Njagala okubasaba buli omu abeere agent. Bino byenkunnyonnyodde n'ebirala bye ŋŋenda okunnyonnyola nga sikulaba naye by'ojja okulaba ku social media, njagala obitambuze. Njagala obeere agent. Eyo essimu yoyo y'amaanyi n'okusinga emmundu eno mizayiro. Kubanga ffe twesimye tuli mu mulembe gwa njawulo. Luli bajjako Facebook kuba tebagala abantu bamanye. Banemesa okubatuukako kuba tebaagala mumanye nti Uganda empya ebalinaanye. Nze mummanyi baganda bange emyaka 5-10 mbadde nammwe. Bombanze mbakulembedde mu lugendo luno, njagala omanye naawe osobola okubeera Kyagulanyi. Naawe osobola okubeera Kyagulanyi. Tubeere ffenna tubeere bakyagulanyi. Kati kozesa eyo essimu, tandikira mu b'omu nnyumba yo, balage ki kye tulwanirira. Genda ku bazadde bo, genda ku baganda bo, genda ku ddeemu wo, genda ku bakyali bo. Buno obubaka butambule mu ghetto, butambule mu kirombe, butambule mu nnimiro, butambule ku stage ya boda, buli omu amanye. Kati kambabulireko, kyali tekibeerangawo. Bino ebintu babosibosi babikolanga, ba senior lawyer, ba engineer, tebali ba boda nga gwe. Museveni yali atya ba professional, ng'atya bali abasajja abakulu. Yali atya bali abasajja abakulu. Babasoga nsado nga batya. Naye kati atya bano Bobby Yanga bafuutu so Bobby Giant bafuutu soja. Atya mmwe ababoda atya bano ba Eddie Mutwe. Kati njagala omanye muganda wange, oba oli mwana wa ghetto, oba olina omulimu oba toyina, gwe Katonda yakulonda kweno generation tubeere abasirikale abatakutte mundu naye abakutte amazima, abakutte ne Katonda, abagenda mu bantu baffe ne tubabuulira amazima, tusobola okukyusa Uganda yaffe. Nkomye mbagamba, njagala buli omu abeere agent. Tutambuze eno message tupaswedinga abantu bamanye ki kye tuyimiriddeko. Olunaku bwe tunaatuuka olw'okulonda, tugende ffenna tulonde ekintu kimu. Ekintu ekyo ki? Nina ambulera wano. Naye nga tetunagenda kulonda ambulera, njagala tumanye nti tetulonda just wa ambulera. Eno campaign si ya NUP baganda, si ya Bobi Wine. Eno campaign ya Uganda, buli alina flag ya Uganda njagala kulaba ng'ogiwanise. Abatalina flag ya Uganda nsaba bwe munakomawo ku nkuŋŋaana zonna gye tujja, jangu ne flag ya Uganda. Ne bwe tuba tetunayogera kintu kyonna, njagala abantu bamanye nti kati eno struggle gye tuliko ya Uganda. Twagala Uganda empya, bino byonna bye tukola tubikola ku lwa Uganda. Tolwanirira ba NUP bokka, n'abo abasirikale tubalwanirira. So baganda bange, bangambye nti waliwo abaana abali ku TikTok abatulaba live. Njagala obbawa message baganda bange, this is your generation, this is your time.
There's never been a time like this, and there will never be a time like this. This is the time that the Lord has given to us. Let us use it and change this our country. Ensizo nazo n'abantu abazikyusiza beba mmwe by'emyaka gyammwe tunula wano tunulira abaana bato wano mu myaka 10 egiyise tewali yali afaayo ku bya politics kumwe mwenna abali wano nga nange mwendi emyaka kyokka emyaka 10 egiyise Museveni yali akafugira emyaka 3 ekitegeeza yakuba bajjajjaffe n'ababbako emyaka gyabwe nakuba bazadde baffe n'ababbako emyaka gyaffe naffe atubyeko emyaka gyaffe egy'obuvubuka temumukkiriza kutwala myaka gy'abaana baffe temukkiriza kutwala myaka gy'abazzukulu bammwe. So mugende mutambuze message eno mubagambe tugenda mu kulonda ne mu kulonda kuno twekolamu omulimu abantu abayimirira ku bino byenyimirirako abantu abalowooza nganze nyinza obutatuuka eyo gye muli bayinza n'okunsiba nga campaign tenaggwa kubanga bwe batyo bakola bayinza okugala amakubo naye omuntu yenna ajja mu ndowooza eno ajja kujja n'akabonero baganda bange akabonero mugenda kalaba akabonero ki bano abantu bwe babatuukako mubalayize mubabuuze ebibuuzo byonna bye mwagala obbabuuza muba promising mubabuulire bye mwagala kuba bano abantu buli muntu anajja nga kutte umbrella oyo si bossi wammwe oyo mukozi wammwe mumusindike era mumanye nti bwe munaamulonda mujja kuba mufunye chance nga yemmwe baboosi nga si mmwe babbeega. Njagala okumaliriza kuba n'obudde bugenze nga mbategeeza baganda bange nti okulonda mwali mulonzeeko era ne tuwangula. Sina doubt wane Busoga sisi tuwadde akalulu era sina doubt ndidi nti mulijja kunonda mwena naye nzize wano okubabuulira kiki kye mulonda era nammwe abali eyo naddala abavubuka njagala mweno campaign omulamu omutuufu tubeere nga tubulira abantu kiki kye balonda. Bano abantu baagala tusiga ekifaananyi nti tulijja si bavubuka abanyiivu abavubuka abaagala obuyinza abavubuka abaagala ssente kasita mukimanyi abamu tetuliyala naye njagala mugende musindike message buli wamu bamanye nti bwe balonda NUP baba balonze eddembe lyabwe bwe balonda z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku